Aba boda mu bitundu by'E'Namuyenje Mukono basatira olw'embeera embi mwe bawangaalira mu mulimu gwabwe gwa boda. Okwogera bino babadde mu lukiiko nga bayozaayoza ssentebe waabwe gwe baakalonda Kayondo Fred. Abagoba bannange abatambuza abantu n'ebintu byabwe naye abantu MP waffe zekyembadde nsinga okumwebazaako sebo webale nnyo webalire ddala okutukolera foundation oba omusingi omugumu ffe ng'abavubuka bato bannakibiina kya Democratic Party tuwulira nga tuli bagumu nnyo okubeera nga sebo gw'otukulembeddemu n'otumulisa omumuli okufaananako bwe gutyo webale nnyo sebo guno gwe gumu era sebo bansabye mukutegeeze nti eddoboozi lyabwe lino lituuke bulungi nkakasa abasinga obungi we bali ffe challenge gye tulina ewaffe eyo enguudo mbi ate naddala bwe twegatiddwako embeera y'obudde eno ey'enkuba enguudo abasaabaze abamu wekanga bagudde wansi ekyo nno ne kiteekebwa ku babodaboda nti basuulawo abantu naye nga n'enguudo zennyininyini nazo mbi kati bannaffe abba bavuga amamotoka bw'aba nga avuga akamotoka katono kugamba kuba kagenda kwonooneka bwonoonesa taata ekyo ekintu nakyo nsabiddwa nakyo nkituuse bulungi nnyo gy'oli challenge ey'okubiri gye tulina naddala ewaffe mu muluka gw'E'Namuyenje ffe ng'abavuga bodaboda ku stage ey'Ennangwa tubadde nga tufunye okusomozebwa kungi nnyo waliwo akaliga akatera okwogerwako mu bayibuli akaali kwogerwako mu stage ya Musa gy'otera okwogerako naye akaliga ako kabadde kugamba kefudde ekirala ewaffe akagamba nti kokalese ssente. Bano bamutegeezezza nti oluguudo lw'E'Namuyenje luli mu mbeera mbi era nga lwetaaga kukolebwa naddala mu biseera eby'enkuba. Bano bamusabye ayogere ne bekikwatako okulaba nga oluguudo luno lutereerezebwa basobole okukola obulungi emirimu gyabwe. Ababoda nga bayogedde abantu bagwa naffe tubula okukaaba naye kati wali kyakkola tusaba taata wabeewo akatono konoonyereza kabe nga tataasa ekkuba eyo okuva Namuyenje center awo ku Peaceful okapaka ku Main Road Jinja Road kuba eryo likola naye situmanyi sente bantu gye bazitwala likola emmotoka zitandika ku makya nga wazibaze wetwatuukira lusinga kubala mmotoka n'enkaaga eba ntono eziyitamu ate nga zonna sino tracks wati nnyingi nnyo z'abanene ezitumanyi lwaki kuyambibwa bakozesa lino lyaffe kasita enkuba etonnya oba yasuze etonnya bakozesa lyaffe nekuba nga tuli landlocked mukube mu makuba ago gombi ekikulu ekyetagisaamu kalabasensi ate ennene ezitawa 8 ennene singa zinaakolebwa ebiddirira bikola singa tujja kuba kutambula bulungi ne flooding mu kitundu ekyo nebeereetewo ensonga yaffe era betubadde tujja babaddewo abazze bakunuukiriza omugamba amakubo ffe tubadde tukirina era mu mutima tukimanyi amakubo ffe tebatugamba bugambi ti mugende mugambe naye tubadde tukizirana ekyo taata. Ssentebe omulonde Kayondo Fred abakakasizza nga bwe bagenda okwenyigira butereevu mu kulaba nga oluguudo luno lukolebwa nga bayita mu bulungi bwansi ne mu kwogera n'ababaka aba paalamenti abatwala ekitundu kino. Tuyambyeko mu ngeri omu eba endala omusango kye gwatuyambyeko gwakulaze ani munnaffe ani gwe tubadde naye nga ddala si waffe ddala obulya musango kye gwatuyambyeko kubanga era mu kuwunzika gwawunzisa abamu guba we mudde munoonya mugambe kati biri byawedde kola ki kubanga yeyenkwasa effumu nampa n'erinnya naye kyatuyambye omusango gwatugambye nti bannaffe kati waliwo bannaffe ab'omutima omunafu nga twetaaga mutima guzzaamu maanyi n'olwensonga eyo omusango gutukoze bubi banange baalaba ataliiwo ne batuuza Kayondo baalaba ataliiwo banange baalaba siriiwo naye gwomulamu enkitwalidde
bwegiggwako oluguudo oluva Namuyenje wali twala senta nazigo ne luno olukkirira ne waffe kukkirira wali kukka luyita munangwafu tugenda dwekole abali temulina okumanya ekigenda okunjawula ku bakulembeze ababaddewo ekisooka omubaka mumwina gye mumusanga nemubulya be mukola ki era ababoda be bazzi kati njagala kujja kwerosi olw'okuba nti siyina buyinza bukole enguudo tugenda zikolera mu bulungi bwansi etteeka lya bulungi bwansi terina we ligambira nti olina kubeera na nsuuluulu na nkumbi na kitiiyo ffe bulungi bwansi tusobola okuleeta guleeta oba ntegereke ffe nga tukola bulungi bwansi waffe kakati bajja bakwata omubaka nti omubaka tolina kukola bulungi bwaki bwansi era nemmalamu tumwekolemu omulimu kubanga ne babadde batusiriwaza nti omubaka tali be babikola tetuliyo so kati ssentebe olw'okuba leero owerekedde ku baana ba booda kati njagala lukiiko lwakyalo kubanga buli wampologoma lwabulawo ogenda okulaba ng'empisi zerangirira ku bwa Ssaabawologoma. Kura MRU TV Arafati Mpaji Musoli gwennyini mukama wange kubanga balinga abagusalidde ffe ababodaboda nangwa stage kubanga twasulanga tetutudde netubeerawo mu mbeera ey'okunyigiriza n'ey'okusoomoozebwa nga batugamba omusango gugenda kubbibwamu. Mukama wange twatuuka ku buwanguzi era gemaanyi gano golaba so yensonga ne tumukulisa omusango ne tutuusa n'ebirowoozo byaffe ng'abananga bodaboda stage tugenda kubaako naffe bwe tutandikira kweyo ensonga y'ebyenkulaakulana kuliddemu abagamba ababoda eno enkoko baagala gindekera bannange enkoko tugi